Abakulu okuva mu kitongole kya polisi nga bakulembeddwa mamyuka Ssaabaduumizi wa polisi IGP Ochaya James balabiseko mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasanya y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo okubaako ensonga ze banukula ku bigenda mu maaso mu ggwanga kw'ossa na lipoota ey'ombalizo okuntikko y'ebitabo bya gavumenti y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ng'abakulu bano tebannana kubugumya butebe abaka batandise okubakunya ku nsonga eziwerako omuli okukwata abantu nga tebagoberera ddembe ly'abuntu kw'ossa okukuuma abantu mu buduukulu mu bbanga erisukka essaawa 48 ezoogerwako mu ssemateeka kw'ossa okugombolola enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ekyasalibwawo edda ku kkooti ya ssemateeka kw'otadde n'abantu abasusse okuba n'obugombe bw'abakungu nga buli omu agoba abantu mu kkubo ye ayitewo nga n'oluusi kino bakikozesa ffujjo. Here, the Constitution is very clear on how arrests are made. Number one, when you go to arrest a person, you first introduce yourself. Number two, you inform the person you are arresting in the language they understand the reason for the arrest. What is failing you, basing on the Traffic Code and the Traffic Act, to manage people who are driving vehicles when they are not permitted to have right of way? Every person who feels stronger than the traffic officers has a siren. And what is the law governing sale of sirens? If people are selling sirens in Chiseka, are they permitted by law? Mukwanukula Ssaabaduumizi wa polisi ebidduka mu ggwanga Lawrence Nuwabine ategeeza nabo bakoye okwogera ku nsonga eno nga mmotoka zokka ezirina olukusa okuzisegulira ze za pulezidenti yekka nga n'abakungu abakozesa obugomba abasinga babukozesa mu bukyamu kubanga bangi tebakkirizibwa. This is not the first time I've appeared here and spoken about the misuse of sirens in this country. Last time, I spoke at length, and I remember there was an audio that circulated from what I responded, and it went on. We are not seated. This misuse coming out of government officers that are given security vehicles and turn them into lead vehicles. Akakiiko kano era kakunyiza polisi ku nsonga y'abasirikale abambadde obukookolo abakyagumya maka ga Kyagulanyi ekiraliikiza n'abatuuze b'e Magere wabula nga polisi egamba nti ekibakuumizza okukuuma nnyumba ya Kyagulanyi kubanga taliiwo. How do you camp at somebody's home and you are violating the right of ingress and egress? That's entry and exit. The family, the other day his brothers went and sisters went, they could not access the home. If we are not seeing any element of that in that home, then it can be casual answering. But if I'm to do my mandate, then you should also appreciate that protecting his family is cardinal. Polisi bwebuuziddwa kwani yamenye ennyumba ya Kyagulanyi n'ayingira ku mpaka era wa n'abasirikale be gye baali nga kituukawo ono abaanukudde nti y'ensonga lwaki bakyaliwo kuwa bukuumi. Did they attack Kyagulanyi's wife when police was there? Who did the attack? Because honorable colleagues, you cannot say that, somebody came in the night, police was sleeping. You didn't say police was sleeping, but to me, if people came in the night and brutalized somebody's wife, and the police did not know, even you give us a report. Who came to Honorable Kyagulanyi's home in the night? Sometimes we prevent crime from happening, but where they happen, we investigate. So the matter is under investigation. Get to the facts of the matter. Bano babuuzizza ku ddi lwe bagenda okuva mu maka ga Kyagulanyi bategeeza nti baakubeerayo okutuusa nga Kyagulanyi akomyewo bamusabe yefunira abakuumi be. Sir, we wanted you to update us. You said you are going to leave when he comes back. We asked you where he is. You said you don't know. Assuming he doesn't come back, what is going to happen? What if he doesn't come back? What plans do you have?
Because now it is close to 3 months. Is it 3 months now, Honorable Asman? Olw'okuba IGP abadde addamu mu ngeri ey'olubalato kijja abaka mu mbeera nga bagamba nti kkooti yalagira dda nti kimenya mateeka abakuumaddembe okuguma mu maka g'omuntu ne batuuka n'okulemesa abayingira n'okufuluma wabula IGP ategeeza nti bo kye baliko bakola mulimu gwabwe. Yes, attempted to access that home, they were blocked by you. Honestly speaking, which kind of security and protection are you talking about by denying? You are not only denying right of entry, even exit. Nyukire Ssaabaka mu kwewuunaganya nga beewuunya omulimu gw'abakuumaddembe ddi lwe gufuuka ogw'okusiiwuuka empisa. Kyokka abaka akakiiko beemulugunyizza ku avunaanyizibwa ku counter terrorism David Waswa akkiriza nti kituufu ky'ensonga z'abali abakuumi ba Kyagulanyi bazitandiseeko ez'okusiiwuuka empisa eri abakuumaddembe abali ku mirimu gyabwe. Omumyuka w'akakiiko kano era omubaka w'amawogola Goreth Namugga naye abasabye okuddamu kwabwe ku nsonga eno bakuweereze mu bulambulukufu olunaku olw'enkya. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.